Buli mwaka gavumenti ya kuno kuyita minisitule y'ebyenjigiriza n'okuteekerateekera eggwanga ng'ekulemberwa Mattia Kasaija eyanjulira bannansi embalirira egenda okutambuzibwako eggwanga ng'enetandika omwezi ogw'omusanvu buli mwaka wabula ng'oggyeko gavumenti n'abaka bali ku ludda oluvuganya gavumenti nabo ssemateeka abawakaaganya okwanja eyaabwe. There are quite a lot of interesting information. Kino kikolebwa okwoleka ebintu bye bantaddeko essira singa bye bali mu buyinza naye balowooza nti gavumenti esaanidde okuteekamu ensimbi era omulimu guno gukolebwa abakulira Joel Ssenyonyi ng'ayambibwako minisita ow'ebyensimbi ow'ekisiikirize nga mu kiseera kino ye Ibrahim Ssemujju akiikirira abantu b'ekira. Olwaleero bano batandise enteekateeka ez'okuwuliza endowooza za bannansi bwe kituuka ku ebyo baagala okutunuulira ennyo mu mbalirira y'omwaka gw'ebyensimbi 2025-2026 era ava mu bitongole eby'enjawulo be basoose. Sarah Birete nga mulwanyirizi wa ddembe lya buntu era ssenkulu w'ekitongole ki Center for Constitutional Governance y'omu ku babaddewo olwaleero ng'era si musanyufu n'engeri ssente z'omuwi w'omusolo gye zikozesebwamu. Ze kumpe emyaka 2 gavumenti ng'eteeka eninga ku prosecution naye wavuddemu ki ekivuddemu abantu ab'amaanyi amateeka tegabakwata abamu ne mu kooti tebalabika. Amateeka gaffe gakwata abatono oba abo batalina be bamanyi abanene mu gavumenti. Minisita w'ebyensimbi ow'ekisiikirize Ibrahim Ssemujju naye si musanyufu olw'enguzi esukkiridde ekireetedde ebyenfuna by'eggwanga okuziŋŋama. That IGG is powerless. She only investigates people that Museveni once investigated. Go and ask her. You remember she even had a press conference, I'm going to investigate Parliament. Did she ever investigate Parliament? Aga nti opposition ejegenda tuhese budget ya trillion 10 tuli balalu. Bobo genda okukola budget kyosooka okutunuulira sente mmeka eziri mu ggwanga. Kakati enjawukana yaffe ne gavumenti eyawukana ku tuzisaasaanyiza ku ki kubanga bw'omusolo bagenda kusigala nga be bamu. Ssemujju agamba nabo ng'ababaka tebakoze kimala okulwanyisa enguzi era basaanidde okwekuba mu ttooki. Local government omwaka ogwedde baagiwa trillion 6 naye ng'ez'okukulaakulanya abantu kuliko biliyoni 6 5.4 trillion nga misaala mafuta motoka workshop semina. Ekizibu kya Uganda tekiri mu ssente kubanga omuntu wa bulijjo kyatategeera bamugamba nti ssente bazitutte mu byobulimi yalowooza nezigenze mu byabulimi naye nga bano abakola mu byobulimi be bazirya ne beegulirako emmotoka empya ne banywa amafuta ne bagenda mu woteri ne basula mu semina. Akulira ababaka bavuganya gavumenti ya kuno Joel Ssenyonyi ategeezezza nti omulamwa gw'omwaka guno mu mbalirira yaabwe gwakulwanyisa nguzi. Theme y'omwaka guno eri combating corruption, the sure way to effective service delivery. Ono agambye nti gavumenti ekomye okutiitibya bassente z'omuwi w'omusolo era eteekebweko omukono ogw'ekyuma. Twagala proper accountability nti ssente y'omusolo ekozesebwe obulungi awo tuba tetulina nakukaabirira muntu yenna tuyambe wano tuyambe wali. N'ababaka abalala abeetabye mu nteekateeka eno baliko bye batutegeezezza. Okulwanyisa enguzi bazikozese okulwanyisa enguzi nakyo kikolwa kya buli bwanguzi ndowooza. Mu mbalirira y'omwaka gw'ebyensimbi guno gwe tuli mu 2024-2025 ababaka bano baayanjula embalirira y'ensimbi za kuno obuse 43 wabula ate eya gavumenti yo ya buse 72 n'omusobyo. Emboozi eno ekusakiddwa Doreen Trisha Nsereko.